eky'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Mutukuvu, 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 oli mutukuvu Mukama ow'eggulu, bamalayika bonna bakusinza bulijjo, n'ebiramu ebina bikutenda bulijjo. Mutukuvu, mutukuvu, osaanidde okusinzibwa. Mutukuvu, mutukuvu, tusinze mu maaso go, tusinze erinnya lyo. Otuwa mutukuvu, wobeera wonna wonna, wabeera watukuvu. Sasira abantu bo, tubeere batukuvu. Musa yakakasa bw'oli omutukuvu, ne Isaya yakakasa butukuvu bw'olina, ne Yesu ku nseno yakwolesa obutukuvu. Nawe ffenka tukwolese bw'oli omutukuvu. Mutukuvu, mutukuvu, tusinze mu maaso go, tusinze erinnya lyo. Otuwa mutukuvu, wobeera wonna wonna, wabeera watukuvu. Sasira abantu bo, tubeere batukuvu. Bamalayika babiri bafiirwa obutukuvu, kyebava bakoppa enkola zo zonna. Naffe mu Adeni twewaayo eri omubi, Mukama otusaasire tubeere batukuvu. Mutukuvu, mutukuvu, tusinze mu maaso go, tusinze erinnya lyo. Otuwa mutukuvu, wobeera wonna wonna, wabeera watukuvu. Sasira abantu bo, tubeere batukuvu. Watuwa Ssabbiiti tugikuume nga tukuvu, n'otuwa obufumbo butukuzibwe wonna. Wadde tetusobola kwefuula batukuvu, watuwa omwana wo atuzze mu butukuvu. Mutukuvu, mutukuvu, tusinze mu maaso go, tusinze erinnya lyo. Otuwa mutukuvu, wobeera wonna wonna, wabeera watukuvu. Sasira abantu bo, tubeere batukuvu. Mutukuvu, mutukuvu, tusinze mu maaso go, tusinze erinnya lyo. Otuwa mutukuvu, wobeera wonna wonna, wabeera watukuvu. Sasira abantu bo, tubeere batukuvu. Mutukuvu, 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 mutukuvu. Sasira abantu bo, tubeere batukuvu.
omulabi waffe wa 3ABN nateera nkwanirizaako ku lunaku luno lwe twaganza era lwe twamaakinga ku kalenda yaffe nti tunaabeeranga awamu nga twaniriza sabbiiti nga ate bwe tuyiga nga tuddamu ebibuuzo n'okulaba nti tweyongera okwetegereza bayibuli kyegamba. Nsanyusa okulaba nti gy'oli otulaba. Mukama yeebale kuyisa mu bikusoomozeza wiiki eno. Ate era nammwe abayise mu masanyu tubajagulizaako. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi kubanga atubedde n'atutembeta okutuusa ku lunaku olwaleero. Kambaagaliza sabbiiti ennungi nga tugiyingira weewaawo. Mwebale kubaako omulabi waffe gw'ow'olulango nkusanyukidde okubeera nti nno kw'oli nateera otuuse okulaba nti tweyongerayo mu puroguramu yaffe eno nga bwe tugitambuza bulijjo. Naawe omulabi waffe omupya tukusanyukidde okuba nti otweyunzeeko era tukusaba nti nno togivaako gibeereko oyongere okulaba nti naye weeyongera okwetegereza n'okuyiga bayibuli ne kyegamba. Bulijjo omulamwa gwaffe gugamba nti bayibuli egamba ki. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza mmwe mwenna abeewaddeyo okulaba nti muyiga bayibuli yammwe. Ate era mu ngeri enjawulo twagala okwebaza abo abasindika ebibuuzo byammwe kubanga okubuuza kwammwe kwe kutubeezaawo era kwe kutuleeta okulaba nti ebibuuzo bino biddibwamu. Mukama waffe yeebazibwe. Nate era tutuuse sembeza bayibuli yo nga bwe twakiragaanako nti ekubeeranga kumpi ate era tugifuule mukwano gwaffe kubanga yerimu ebyama ebyebuziba Katonda by'ayagala tutegeere ffe ng'abaana be. Njagala tubikkule leero nga tutandika puroguramu yaffe tugende mu kitabo kya Ngero essuula ey'omunaana tugende ku lunyiriri olw'e-17. Ngero 8 olunyiriri lwa 17 nga lugamba we wati nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunoonya balindaba. Olunyiriri lugambye nti Katonda ayagala abo abamwagala ate era abanyiikira okunoonya abo balimulaba. Kale mukwano gwange fuba okulaba nti noweeyongera okuyiga. Beera nga olina notebook yo n'ekkalaamu yo owandiike ebibuuzo byo sinakindi owandiike ne kyoyize kubanga mu ebyo bw'ona obisomanga mujja kubeera nga osobola okwejjukanya n'okwongera okukakasa amazima nga bwe gali. Kale Mukama waffe yeebazibwe nateera nga tugenda okutandika ebibuuzo byaffe ebya puroguramu eno tugenda kwewombeeka tusooke tusabe. Musoma. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulese nga tuli balamu. Tukkiriza okugabana ebibuuzo bino. Tusaba amagezi agava mu ggulu gatuluŋŋamize wamu nga tuyiga. Tutegeere ddala ekiruubirirwa n'ekigendererwa ky'oyagala tutegeere ng'abantu olw'obulokozi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Siikuluiseeyo omulabi waffe era nga bulijjo nsigala ndi Maureen Namutebi ne musumba waffe Pastor Ivan Sebagala nga bwe tuliwo okutembeeta n'okulaba nga tuddamu ebibuuzo byo. Musumba ndowooza nti abalabi bakusanyukidde okulabako n'olwaleero. Nange nsanyuse okubanga tuli mu studio olwaleero. Weewaawo. Okwogerako gye bali n'okuddamu ebibuuzo byabwe. Bwe kiri. Beebaza okubuuza. Kubanga bye babuuza batukuumira wano. Batukuumira wano. Mukama waffe yeebazibwe. Yeebazibwe. Kale weewaawo musumba tetujja kulwayo katugende butereevu mu bibuuzo kubanga n'obudde tebubeera ku sayidi yaffe. Omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo ekyabuuziza nti Katonda gy'ali. Ndowooza yabadde awo ne yeeraliikirira nti ddala Katonda ono gy'ali kubanga yakibuuziza na Muzungu. Is God real? Does God exist? Kituufu ayinza okuba nga alina embeera gy'ayitamu. Ayinza okuba nga yafunye amubuuza ekibuuzo naye ku ekyo. Oba ayinza okuba nga alabanga ddala ebitaliiyo. Bw'abyetegereza obulungi mu ngeri gy'awuliramu n'afuna okubuusa butate ate si ye yekka n'abantu abalala bangi abatulaba by the way. Waliwo n'omukkiriza w'otuuka ku point noga naye ddala mu bino byempitamu ddala Katonda agyali yabiraba. Kituufu ekyo ekibuuzo ekyo kikulu naye tulowooza nti twetaaga okukyanukula. Oli bw'abuuza Katonda gy'ali alinga abuuza abeera wa. Alinga abuuza yebyo biki byakola nze byessiraba. Alinga abuuza ati neyeddera ddala Katonda waba gy'ali ffe nga tetumulabako n'amaaso ogamba omuntu aliyo yandibadde avaayoko n'atuwuubirako kyekimugaana okuyita ku lw'Entebbe wano n'awuubira ku b'Oluganda okuva ekibuye paka Ntebbe wali n'alinnya ennyonyi n'ebaako ne gyemusuula
Katonda ekimugana okujja tulambulako tuli ana bakulembeze President Museveni naga analambula okubekala mujja naga analabako kubizinga Katonda yenga tajjanko kutuwubirako obaddala gy'ali ewakiri ave yayogere si yonna ewulireko oba kiro kimu egguli bwatuke agambe nti bannange ndi wano gy'ali mulamu kale nno mu mbeera efaanana bwetyo ekibuuzo kino bw'okitunuulira kikulaga nti alina ebibuuzo bingi munda alina byayagala okumanya alina byayagala okutegeera naye ekyewuunyisa nno kiri kimu obadde okimanyi nti Katonda tetwetaaga kumala kukakasa nti gy'ali alyoka abeerenga gy'ali Katonda teyeetaaga approval y'aba scientists tebe twakola research mu mwaka gw'ekinaana ne tuddira kino ne tukigatta na kino ne kino twazuula nga ddala Katonda gy'ali lwaki nkyogedde bwentyo nti yabuuza ekibuuzo kino naawe akirina tetuddamu kibuuzo kino kukakasa nti Katonda gy'ali aye Katonda gy'ali oba oyagala oba toyagala oba okimanyi oba tokimanyi oba okirowoozezaako oba tokirowoozezaako era teyeetaaga any scientific experiment mu laboratory emu mu nsi kati tuvumbula Katonda yavaawa teyeetaaga archaeology ugenda kubaako najeba archaeologists ugenda kubaako najeba sima nti akati bwe baasima ekinnya mu Misiri ne basangayo ekigere bagati edi negumba nga ddeni kirabika lya Katonda tetwetaaga experiment yonna tetwetaaga bukugu bwonna tetwetaaga research yenna tetwetaaga historian yenna tetwetaaga biologist chemist physicist tetulina muntu yenna gwe twetaaga kutukakasa nti Katonda waali kubanga okubeerawo kwa Katonda tekukakasibwa experiment gwani omuntu okutandika okukola experiment mu laboratory ewo mu kisenge oveyo nkasiza ddala Katonda aliriyo Katonda olw'okuba munene okutusinga musukkulumu okutusinga okukakasa okubeerawo kwe kiva ennyo mu muntu okukakkana nakkiriza ekyo kyeyeebikudde gy'ali naye nga sinaba kutuukako awo tulina ennyirizi tuyinza okusoma entonotono so Musumba mu bufunze ogamba nti Katonda yalina okutwebikkulira kyentegeereza ddala nti ensonga teriffe kutuula wansi kukola kuzuula Katonda aliriddawa kubanga munene ekyo kikola ku kintu ekitono osobola okuzuula oba ono omwana wo gwe wamuzaala ng'ogenda mu DNA kubanga oyo omwana wo osobola okuzuula oba ddala ensolo enessa n'ogenda mu experiment kubanga eyo nsolo naye Katonda ffe tetusobola kumuzuula oba gy'ali ye Katonda yasobola yekka okutweraga ffe ne tumutegeera so the opposite is true tetusobola kubeerawo ffe abantu kutandika kuzuula Katonda ffe baani okumutandikako wabula Katonda yasobola okutusaasira n'agamba nti morini wange ali endajja nankumbi kale kamuweeyo ku bitono ku levo ye ey'okutegeera amanye nti gye ndi mulamu Musumba ndabika nkutegedde bwe nti bwemba ndi wakuleeta kyakulabirako nti omubumbi bw'abumba ensuwa ye yamanya waagikwata waagiteeka era waagikaliza ne waagiteekeramu amazzi ayinza n'okugimenya kati ensuwa bwe bagituuza tesobola kunoonya mubumbi ate ensuwa teyinza nakumanya ngenda mu liiters mmeka ez'amazzi okuggyako omubumbi ye kennyini yagikwata n'amanya nti kati gano gajjudde etuusa okuteekebwamu amazzi kati ekaze kati eteredde kati kangimenye kati tekyasaana kati kangidesigninge bweti ensuwa eyinza okukeera ku makya nera nkokwogera n'omubumbi tesobola munoonyezeewa era emusangewa ye emutegeerako kyennyo kati naffe tuli banafu nnyo nti engeri yokka gye tuyinza okutegeera Katonda nga tukkiriza yeyo abantu ebikkulira naye ffe ng'abantu nti tutule mu kiraasi mbu tusome tufune PhD olwo tukole discovery ku Katonda that is wastage of time ensuwa talina kyegamba mubumbi so nga tuddamu ekibuuzo kino kubanga tusooka na summary nti in summary omuntu yabuuza ekibuuzo kino there is no way gwe omuntu lw'oyinza okutunula kati kangende e Masaka ntule ku lusozi waggulu ndabe Katonda bw'afaanana you cannot oli muntu buntu Katonda mugulumivu kyokka kye tuyinza okukola ng'abantu kwe kukakkana
ne tunoonya Katonda oyo omunene biki bye yatwebikkulirako ne tukozesa ebyo bye yabikkulirako ne tukakasa nti akola ki nti gy'ali. So kibi nnyo okubeerawo ng'olowooza nti onaazuula Katonda era okakasa existence ye. Olina olunyiriri lw'onzijukiza sijjukira we luli bwe mutuufu naye nga nzijukira nalusomako oluga nti God draws us to himself. Katonda yatuwalula okudda gy'ali. Ffe tetulina kye tuyinza. So mu kuddamu ekibuuzo kino we are not attempting to discover who God is and to establish his existence. Ekyo tetusobola ng'abantu naffe abatulina tetusobola. Kyokka kye tugenda okukola mu kuddamu ekibuuzo kino kwe kulaga biki Katonda byebikkula gye tuli tukozese ebyo tukakase nti ddala akola ki gy'ali. Ndowooza kati eyabuzza ekibuuzo kati ali mu layini ntuufu ey'okureceiving okuddamu. Yes. Kaakati somako mu Yobu 9:10 waliwo ebigambo ebikulu ezo tujja tusoma bbiri. Bw'ojja kusoma Yobu olw'omwenda n'olw'ekkumi nze nsome Isaaya 5:5. Yobu 9:10 agamba atya? Akola ebikulu. Akola ebiki? Akola ebikulu ebitanoonyezeka weewaawo eby'ekitalo ebitalabika. Kangatteko na luno Isaaya 5:5 olw'omunaana paka olw'omwenda. Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe n'amakubo gammwe si makubo gange bw'ayogera Mukama. Kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu amakubo gange bwe gasinga bwe gati amakubo gammwe n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Wali agambye nti akola ebikulu tebinoonyezeka. Ekigambo ky'Oluzungu kiri unfathomable. Gaba ky'otasobola kukola kwe kutandika okutuula wansi otandika okufumiitiriza nti Katonda ali aki. Yeebaka kiro n'azuukuka misana oba yeebaka misana n'azuukuka kiro. Buli lw'otuula wansi otandika okufumiitiriza ku Katonda by'akola. Bamuzaalawa avaawa munene kyenkana wa kiro 4 oba 3. It is unfathomable. Teri ayinza kunoonya ne mu kufumiitiriza kwaffe tajjaamu. Tugezaako tufuba oluusi eriiso ddene Namugereka Ddunda tugezaako ng'abantu okulaba nga tunnyonnyola ku kikyali naye ennyiri zino zombi zitulaze nti ali waggulu nnyo. Amakubo ge gali wala nnyo. Amagezi gaffe tegalina na bwe gatandika kukola experiment approving existence of God. Tutandikira wa tugenda mu laboratory ne tufuna chemicals ne tukola tutya oyinza kukola otya tugatte ki okukakasa Katonda. Wajja oyinza okgenda mu nsi n'osima ekinnya n'ozuulayo fossils ez'edda n'okakasa wa mu Isirayiri oba mu Tanzania batugamba nti bigo bya mugenyi simanyawo wa omusajja eyasooka yali mu Afrika. Tugende ku musajja eyasooka gye tuba tusimaasimeeyo tulabe. Ngezaako okulaga theories eziri mu nsi nti n'abagezi abasinga tebalina we batandika yadde okulowooza kuzuula Katonda. Olwekyo yabuzza ekibuuzo kino naawe atulaba tomala biseera kunoonyereza Katonda kyali na gy'atambulira. Soka tutegeere tutya nti waali. Kati kyekibuuzo kyabuuza. Kaakati Katonda obadde okimanyi nti yatwebikkulira. Yamanya tujja kwebuuza ebibuuzo ebyo n'agamba kamabikkulireko egisoboka bikkulawo mu kyamateeka 29:29 nayagadde nkozesa olwo ekyamateeka 29:29 bonna atusomera olunyiriri olwo lugenda kubaako n'ensonga gye lukoonako. 29:29 ayogera ki eri omulabi waffe atulaba ate n'oyo eyabuuzizza ekibuuzo. Katonda yayagalako okutwebikkulira. Yes, agamba atya? Ebyekyama biba bya Mukama Katonda waffe. Owulidde ekigambo? Naye ebibikkulibwa biba byaffe era by'abaana baffe. Emirembe gyonna tulyoke tukolenga ebigambo byonna eby'omu mateeka gano. Gwe towulira ebigambo ebyo biwooma? Ebyekyama byani? Byakyama bibye. Ekitegeeza nti nga tugenda okwogera ku ngeri Katonda gye yeebikkuliramu si byonna tugenda kubimanya ku Katonda. Ayina bye yaleka nga bye tetuyinza na kubitegeera nga ne bongo baffe buyinza kutandika kubimanya. Katonda ebyekyama nga bibye ate tetulina ddembe kumubuuza. Tulina ddembe kumubuuza. Ewali omwana yabuuza kitaawe lwaki onzizizzaako omwana omulala
yabuuza kitaawe namugane kati maama naawe olimba kati nze ndi mu myaka 18 ngenda nakuyingirayo kati ate mamubira otya ng'oli muzito essaawa eno omwana yeewuunya nnyina okuba omuzito nyina navuga nti ebyo bitulekere ebyo batokola ebireke ebyo si bibyo ebya nzizaako ddi nzaala ddi ngenda kuzaala ntya gwetegera butegeezi ti nakuzaala oli mwana wange ema nkuzizaako after 18 years eryo ddembe lyange lya buntu toyina right mbuuza lwaki ngenda kuzaala kati maama oyo teyali mutuufu kati naffe abantu olusi tuyina engeri gye tuyimiriramuko mu malala amatonotono netubuuza naye gwe Katonda ani akuzaala netwekangabirizaamu awo naffe tetuyina right ebuuza Katonda byatabikkudde naye byatubikkulidde ebyo byayagala tutegeere kubanga bye bigenda okutuyamba okumusinza okumuweereza n'okukola kyayagala kubanga kyokka kye yeetaaga okumanya emmere Katonda ajjala tini ekigenda kwongerako kati bwamanya nti Katonda ali ku Airtel kale gyakubirako essimu nokizula ndyakubira ku Airtel n'ogenda ku Airtel ofunamu ki kubanga oliayiza ga Katonda akozesa amasimu Katonda ali emmere Katonda atambula Katonda gamba avuga emmotoka oyinza okwagala okumanya obulamu bwa Katonda mu ggulu ng'obukompe yalinga n'obwaffe wano all questions can be asked ali aki naye ekikulu kiri kimu si byonna nti yabibikkula naye kye yabikkula kyo twetaaga okukola ki okumanya n'okutegeera lunyiriri olwo kaakati obadde omanyi nti Katonda yandibadde asobola okujja mu kutwebikkulira najja n'ayitakaawo n'atuwuubirako mu buntu lwaki tatuwuubirako lwaki tajjako mu kkanisa wano ku sabbiiti naga nti nze mbuulira ku sabbiiti eyo13 ani yandimuganya newulira ennyiri zino gye zigamba omuntu oli ategeere lwaki Katonda simulabako awo ng'atambula genda olabe wano mu kitabo kya Exodus kuva siyo kuve Exodus 33:20 lwaki Katonda tajja n'atweraga ebibuuzo ne biggwawo nti ssebo gy'oli oba toliyo 3:2 agamba ati agambye nti n'ayogera nti toyinza kundaba n'amaaso owuli akagamba kubanga omuntu talindabako n'aba mulamu wandyagadde okulaba Katonda oluvannyuma lw'olunyiriri olwo kambuze gwe Molini kati andaba ng'obulamu nkyabwe wandyagadde okulaba Katonda kakati waliwo yabuze ekibuuzo kino kati omuntu eyabuze ekibuuzo okusinziira ku bino nedda toyinza kundabako n'amaaso kubanga omuntu talindabako n'aba mulamu teri muntu alindabako n'asigala nga mulamu kati kankubuuze Katonda obutavaayo tumulabe ne Katonda okuvaayo tumulabe kiki twandisabye ng'abantu ani yandyagadde Katonda ajje ffenna tufe kati ku lw'obusaasizi eri ffe n'okwagala bange tusigale nga weetuli Katonda kyava ate ebikkula gye tuli ng'atuwuubirako ku kisaawa entebe yandibadde ajja n'atuyitaayitamu awo naye bw'atuyitaayitamu buli waayise bonna bafa Katonda nnyo musumba kati lwaki tufa singa tuba tulabe Katonda kakati ekitutta Katonda mutukuvu nnyo ate ffe tuli boonoonyi Katonda bayibuli egamba ye muliro ogwokya kasita kituuka Katonda okusisinka consuming fire kasita kituuka Katonda okusisinkana ekibi kiteekwa kuvaawo na buli akirina na buli ekirinako akakwate era Yesu Kristo bw'alidda ekibi na buli akirinako akakwate na buli akirinaanye agenda kufiirawo kati Katonda wandyagadde ajje ffenna tufe tugira twerongoosa kakati kye tulina okukola kyekino nti Katonda teyagala kutwebikkulira mu ngeri eyo abuuza ekibuuzo gye yandyagadde Katonda yaani walinasagamba oba Katonda gy'ali ajje wano kanayinza kujja kubanga teri amulabako n'asigala nga muki nga mulamu naye mune Katonda alina engeri gye yatwebikkuliramu bikkula wano ogenda kusomako mu Baluumi ogenda kusomako mu Baluumi genda kusomako mu Baluumi essuula 1 onyero 19:2 wona onyiro oli mu Isaaya Katonda yatwebikkulira mu ngeri 2 engeri esooka yeeyo soma 19 kubanga ebya Katonda ebimanyika birabika eri bo kubanga Katonda yabibalabisa kubanga ebibye ebitalabika ebitategeera ku kutonda ensi
birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza. Owulira ekigambo ekyo? Ebya Katonda ebikusike bisobola okumanyika. Agambye nti ebya Katonda bimanyika bitya? Nti yakkiriza buli muntu yenna n'abajeemu n'abakafiiri n'abayaaye n'abatabiriiko abamanyise nti ddala waali ng'ayita mu bitonde. Tukiyita general revelation. Katonda yakkiriza okwebikkulira buli muntu yenna abuuza ekibuuzo, ddala Katonda gy'ali tunuulira mubiri gwo. Nga n'okutuusa olwaleero research akoleddwa ku mubiri gw'omuntu akunukkiriza emyaka 1000 tannaba kutuuka ku conclusion yakugumalayo. Tunuulira ebitonde, nuulira omuti bwe gusanga guyita mu bikoola, tunuulira emmere engeri gye yeetondamu ng'eri eri mu mirandira, tunuulira amazzi bwe gakulukuta, tunuulira ensozi bwe ziwanda omu nga tegaggwaayo gavaawo amazzi ne gakulukuta for thousands of years. Ani akola ebyo byonna? Ensi yaffe eri mu kwebonga mu bbanga naye ffe tutudde wano tetugwa, naye espininga ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu. Tetuyinza na kutegeera nti etambula. Solar system katundu butundu ku billions and billions of systems eziri mu bwengula. Gwe bw'otunuulira ebyo toyinza kulaba nti waliwo eyabitonda, toyinza kulaba nti waliwo eyabiteekawo, toyinza kulaba nti waliwo eyateekawo ebyo ffe ne tubirabirako. Kyava agambye nti Katonda ebyo yabiteekawo abantu babulwa ekyokuwoza. Omuntu yenna ali eyo atulaba alowooza nti agenda kwegana nti yamanya Katonda nga waaliwo ebitonde n'obutonzi ajja kuba alimba. N'omuntu yennyini engeri gye tutandikamu n'otandikamu oyavula nga toyogera togeyamba n'okula eritayinza na kulabibwa maaso ga muntu. Yes, kwegamba process eyo toyinza kulaba byekola bitya eggi omuntu mwava mikono gwamu liri microscopic. Tosobola kukozesa maaso go n'oliraba bwe muva omuntu eyenkananga nze n'otamanya nti waliwo Katonda. Gwe n'olya emmere n'olya lumonde, lumonde n'avaamu amaaso, lumonde n'avaamu ennyindo, lumonde n'akuza enviiri, lumonde n'akuza emikono, lumonde n'agumya amagumba. Gwe sayansi waawa n'olya lumonde ate amagumba ne gaguma. Tosobola kulabira ddala nti ddala waliwo omukozi w'ebyo byonna. Ebintu bino tebiyinza kubanga bitomera butomezi. Omwana n'ayingira mu lubuto n'akuliramu n'alya ku maama we nga kwakonekitize for 9 months. Ekyo kyama. Omuntu omulala n'akuliramu mulala, gwe n'ogamba tomanyi Katonda, n'ogamba Katonda taliyo. Tosobolera ddala. Gamba waliwo ebintu byetunuulira ne tumanya nti Katonda ekyamazima yatwebikkulira mu mazima. Kale weebali gwe atulabye era weebali gwe atugoberera. Kino kimanyi nti engeri Yesu Katonda gye yebikkuliramu oluliro lw'Omwana w'Omuntu kwe kuyita mu general revelation, okuyita mu bitonde. Kozesa ebyo olabe Katonda, kubanga oyo yenna agenda okutunulira ku bitonde n'amanya Katonda agenda kusalirwa omusango nga talina kyakuwoza. Ekyamazima Katonda gy'ali okuyita mu butonzi. Mukama waffe yeebazibwe Musumba, ebibadde bigambo bikulu. Omwagalwa atulaba, ndowooza twesunge kutuuka mu ggulu tulabe ddala Katonda bw'afaanana n'embeera ze, tulabe oba alya ku mmere oba yeebaka, tweyongere okumutegeera. Naye ng'ebyawandiikibwa bigambye nti nno atubikkulirako bye tusobola okutegeera mu kiseera kyabyo. Kale katusooke tugume n'ebyo byatubikkulidde tulabe nga tweyongera okwongera okumusemberera n'okumanya n'okumutegeera, ate nga bwe twesunga okutuukayo eyo mu maka ge gy'abeera, kubanga yatugamba tumulabe maaso n'amaaso tulabe eddala ekituufu bw'afaanana, ng'ate olwo tetukyalina nakufa, kuba kati leero tasobola tukyalira olw'ensonga nti bwe tumulaba teri amulabako n'asigala nga mulamu. Kale katusooke tugende tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo nateera. Beerako. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Mu nsi esobeddwa, mu kunyigirizibwa okungi, mu maloboozi amangi ennyo nnyini, omuntu akyayinza okuwulira ku ddoboozi y'omununuzi we.
oba okukola ekyo omununuzi we kyagamba. Mu kitabo kya Amosi essula 3:7 Bayibuli egamba nti Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Olina omukisa okulaba n'okuwulira obubaka, ennyimba. There is no Jesus, ruler over nature. N'ebyobulamu wano ku 3ABN television. Nsaba Mukama akuwa omukisa gyekuumireko bw'otyo n'ofunira emmeeme y'ekiwummulo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Omulabi waffe nkukulisaayo mu short break eyo gye tubadde nayo katweyongere mu maaso. Musumba we tukomye nga tukyeyongera okutegeera Katonda ono n'engeri gy'atwebikkuliramu. Kituufu. Kubanga omukkiriza yandyagadde okumanya n'ategeerera ddala bulungi. Kubanga bwe kuba ng'olina focus w'oteeba, oteeba mu butuufu, naye bw'ogamba nti okuba buli bbali nti yonna ate tusobola kuzuula. Kati twongere okumanya Mukama atwebikkulira atya. Kubanga ekyo kituuka ku personal. Yes. Nze wentuukira okutegeera Katonda ng'omuntu. Yes. Ng'ovuddeko okulaba ebitonde. Yes. Naye nga tunabagenda ku ggwe ng'omuntu. Waliwo nnyiririrwe njagala twongereko lulimu ebigambo ebikulu. Isaaya essula 4. Isaaya. Osoma olunyiriri olw'25 awo. Ogendere ddala kakunya olw'28. Isaaya 4. Isaaya 5:26 paka Isaaya 4. 26. Agambye otyo muyimuse amaaso gammwe waggulu mulabe eyatonda ebyo bw'ali. Otyo afulumya eggye lyabyo ng'omuwendo gwabyo bwe guli. Otyo byonna abituuma amannya olw'obukulu bw'obuyinza bwe. Era kubanga w'amaanyi mu kuyinza, tewali na kimu ekibulako. Owulira? Genda maaso. Ekikwogeza kiggwe Yakobo n'ogamba gwe Isirayiri nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama n'omusango gwange guyise Katonda wange. Ekikwogeza kiki? Nze Mukama tandaba, Mukama tammanyi, alabika taliiyo, alabika era sina. Ekikwogeza ki ng'obuusabuusa okubeerawo kwa Katonda? Genda mu maaso. 28 agambye ate 28 tonnamanya tonnawulira nakuwulira Katonda ataliggwaawo, Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi. Tazikiriza tazirika so takoowa, amagezi ge teganoonyezeka. Owulidde ebigambo ebyo? Mbiwulidde. Ekikwogeza kiki? Nze Katonda simumanyi, Katonda alabika taliiyo, Katonda afaanana atya? Bw'aba gy'ali kale ajja nzite, bw'aba gy'ali kati muvumi kandabe, bw'aba gy'ali akole bino. Ekikwogeza ki? Tuwetabadde tutandika twagambye temulimu ababontu bebuuza ddala Katonda gy'ali, ng'ate bo sigamba nti babuusabuusa kubeerawo kwe, naye nga tebamulaba mu bulamu bwabwe. Oli afiiriddwa omwana we, oli afiiriddwa mirimu gye, covid yatta emirimu gye, omwana we afudde, mukyala atunzeeyo, n'abuuza Katonda gy'ali. Tukubuuza ekibuuzo, ekikwogeza ki? Abalala nga bamujulira. Abalala bamujulira, ate gw'ogamba nti taliiyo. Gw'otoga ataliiyo. Abuuziza ekibuuzo tonnamanya, tonnawulira nti waliwo Katonda eyatonda eggulu n'ensi ne byonna ebirimu, musukkulumu, tazirika, takoowa. Amagezi ge bw'otandika okuganoonyereza gwakoowa, tolina na bw'ogatandika. Kakati abantu abala ebigambo bino bamanye nti Katonda gwe twogerako wano okubanga gy'ali ali unfathomable. Totawaana kubuuzanga bibuuzo nti gy'ali afaanana atya. Kkiriza bukkiriza ekyo kye yakubikkulirako ekitono ku lw'ekyo kyali ky'oba oyaniriza mu bulamu bwo. Badde okimanyi nti Katonda teyakoma bukomi kutwebikkulira mu bitonde, naye yasalawo akole ne personal revelation, kye tuyita special revelation.
eno ng'ejja butereevu olulyo lwa mwana wa muntu. Atya musumba tunyonyo. Bebulani essuulemu olusooka n'olwokubiri bikulawo osome. Katonda yennyini yasalawo okwebikkulira olulyo lw'omwana w'omuntu. Teyakoma bukomi kwebikkulira mu bitonde kubanga oluusi n'ebitonde tebiyinza tulaga bulungi Katonda. Kati bw'ogamba Katonda alabikira mu bitonde omusota ne gukubojja kati Katonda aba alabise. Gwe n'ogamba Katonda alabikira mu mpologoma naye nga toyinza nagisemberera. N'ogamba Katonda alabikira mu musana naye nga gwokyezza ebirime. Kati okibi kyayonoonamuko ku kifaananyi kya Katonda mu butonzi. Naye newankubadde nga kiri bwe kityo Katonda yasalawo ayongera okutwebikkulira tumumanyi. Soma Bebulani essuulemu olusooka n'olwokubiri. Essuulemu agamba atya? Olusooka n'olwokubiri otyo agambye Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bunnabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogeranga naffe mu mwana we, mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era oyo eyatonda ebintu byonna. Nti Katonda yayagala okutabagana naffe. Ayabuzza ekibuuzo kino n'abo abatulaba kino bakitegeere. Katonda tabeerangakaawo nga tayagala tumumanye. Ekyo nakyo kikulu. God is not in a hiding. Katonda taliyo nga yeekwese nga tebajja kuntegeera. Ndi w'amaanyi nnyo nga bawulira abantu bebeeragaalaga olina abeereyo bamuwadde ekifo oluusi bakabaka bansi oluusi bapulezidenti bansi. Okola appointment okulaba omukulembeze oba weerosi oba member of parliament n'ogikola mu January n'omufuna mu gwa mukaaga. God is not like that. Eyabuzza ekibuuzo kino kaleme okubaamu n'omutima ogulowooza nti Katonda aliyo yeekwese. Aliyo tayagala tumumanye, tayagala tumutegeere, musajja muzibu nnyo, kati ffe tulwanalwanako. Sebo olya biki owiira wa ffe tunoonya naye nga Katonda muzibu. Nedda, teri muntu ayagala kumutegeera nga Katonda. Era singa kyali kisoboka okujja gye tuli ng'ajja mu bwa Katonda bwe n'ekitiibwa ffe gye tunoonya yandibadde ajja. N'ekyewuunyisa kye kino anti yatugambye eddeeri nti amulabako afiirawo naga kati nkoze ntya. Katonda kyava yasalawo edda atwebikkulire ng'ayita mu bannabbi. Gwekimanyi nti bannabbi be bawandiika ekigambo kya Katonda. Bayibuli eno gy'olaba kigambo kya bannabbi. Bayibuli eno gy'olaba mwemuli okwebikkula kwa Katonda eri omuntu. Era omuntu yenna alaba puroguramu eno agaana okusoma Bayibuli, agaana okugiyiga, atagirina wuwe waka, atalaba puroguramu nga zino zimusomesa Bayibuli, ali wala nnyo n'okutegeera Katonda. Katonda ayagala nnyo tumutegeere naye tetuyinza kumulabako n'amaaso. Kyava yateekawo ebitonde bitusomese naye nabyo bwe biremwa ekigambo kye weekiri okuyita mu kyo bwe tukisoma tukitegeera tugenda okukimaliriza nga Mukama yeebikudde gye tuli. Obadde okimanyi teri muntu ayiga Bayibuli n'agitegeera ayinza kubuuza oba Katonda gy'ali. It is impossible. Tosobola kusoma Bayibuli n'ogitegeera n'obaamu n'okubuusabuusa oba Katonda gy'ali. Ate era tumutegeera process by process. Yes. Mpola. Kubanga ogenda okulaba kino mbadde ndowooza nti nkimanyi ogenda okulaba ng'olina ate kyoyongeddeko. Kati ekireetera ensi okubeera nga abantu beebuuza Katonda aliriddawa. Katonda ffe nga tumumanyi tebasoma kigambo. By the way, 99% of all people who doubt the existence of God don't believe in the Bible. No wonder. Tosobola kukkiririza mu kigambo kya Katonda Bayibuli ate n'obuuza Katonda oba gy'ali. Kubanga ono kwe kwebikkula kwa Katonda. Kati bw'ogaana okusoma Bayibuli ng'ate kwe kwebikkula kwa Katonda ekibuuzo kibuuza ogenda kumulaba otya? Ogenda kumusanga mpapula z'amawulire? Ogenda kulaba TV CNN newalala omusangeyo? Ogenda kumusoma mu science oba SST? Ogenda kumusoma mu biology oba geography? Kati bw'ogaana okusoma Bayibuli n'okugitegeera oyinza otya okutegeera Katonda? Actually bwe tusoma eno bwe batugamba mu science ate tugenda sima mu evolution. Bitubuuza na bubuuza nti twava mu mazike n'ebirala. Kakati Bayibuli egambye nti Katonda bwe yali yeebikkulira omuntu okusooka yakozesa kigambo kya bannabbi. Waliyo omuntu ali eyagala okutegeera oba Katonda gy'ali ayige Bayibuli.
Amen. Kyekigendera kya program. Kasita Bayibuli ekulema okuyiga n'okugikkirizaamu n'okugisoma. Ekibuuzo Katonda gy'ali oba taliiyo tekiridibwamu. Katonda biba bikulemye. Okay. Eyo step 1. Gyensonga lwaki ne programu eno esonze ku kigambo kyani? Kya Katonda. Kubanga bwe tuyiga ekigambo kya Katonda tujja kuleetera abatulaba okutegeera nti gy'ali bamanye ne byayagala. Bye yatubikkulira byaffe n'abaana baffe. Yes. Yabitubikkulira wa kuyita mu Bayibuli. Era bino bye bituyamba okumanya kyayagala ne tukikola ne tutambulira ne mateeka ge. Bw'oba oyagala Katonda omutegeera akwebikkulire owulire Katonda mu ggwe. Scriptures. Okay. Nene ekyewuunyisa kiri kimu, nze Katonda neewuunyisa. Obadde okimanyi nti Katonda teyakuba bukomi twebikkulira kuyita mu byawandiikibwa. Bayibuli egambye nti mudda ekigambo ekikulu nnyo. Yes. Nti mu kusooka yatwebikkulira ng'ayita mu bannabbi. Naye mudda n'atwebikkulira ng'ayita mu mwana. Yes. Obadde okimanyi Katonda yaliko wano? Obadde okimanyi nti Katonda yaliko wano? Bw'ogamba okuyita mu mwana yayitawo okwo. Bikkula Matayo tumalirize ekibuuzo kino. Matayo. Katonda yaliko wano. Kakati abantu bagezao Katonda yani? Katonda baba, Katonda faanana atya? Yaliko wano. Mu ngeri gye tutasobola kufa ne tumulabako nga tetufudde. Yaliko wano. Bikkula Matayo n'essuula emu. Osoma olunyiriri olwabiri mu essatu. Agamba atya? 23. Otyo Matayo 23. Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi. Bali mutuuma erinnya lye Emmanuel. Kubanga eritegeeza nti Katonda ali naffe. Katonda ali nani? Naffe. Obadde okimanyi Katonda yaliko wano naffe? N'alya naffe. Kakati gwe lwaki oyinza okugamba tomanyi Katonda? Yesu akugambye alabe kunze alabye ekitanga ate Katonda n'onyaani? Anti kati nze Yesu saamulabako. Tewamulabako naye ebyawandiikibwa ebitukuvu bimukubikkulira. Okay. Yensonga lwaki tugamba nti tubisome tutegeere n'okutegeera nti Katonda yali abaddeko wano. There is no doubt in the person of Jesus Christ God was here. The only way God could come and visit our houses and eat with us and chat with us is through Christ. Amen. Kati Katonda tasobola kujja mu kitiibwa kye ne tumulabako ne tubabalamu. Yakkiriza akyeyambule kyonna ayambala omubiri mu Kristo Yesu alyoka atambuleko naffe. Okay. Kati gwe omuntu oyinza otya okubeera eyo n'ogamba ne Katonda tomumanyi tabangawo. How does he afaanana atya? Tunuulira Kristo bye yakola n'obulamu bwe ne bye yasomesa. He was God with us. Munanga yajja mu matwale ge. Bayibuli weegamba aba ne batamutegeera. Naye omuntu yenna anoonya okutegeera Katonda ne existence ye akyuse amaaso ge agateeke ku Yesu. Toyinza kukkiriza Kristo Yesu mu bulamu obwo n'osigala ng'okyabuuza Katonda yaani. Era ekibuuzo nti Katonda yaani kiri nnyo mu mitima gy'abantu ba mirundi ebiri. Abatasoma Bayibuli n'abatakkiriza Yesu. Abo bateekwa kutambula nga bakirina. Naye abakkiriza Yesu Katonda yali naffe wano twamulabako n'amaaso ne tulaba ekitiibwa kye ne lusomero luba lusembayo. Yokaana tusembeyo n'olwo. Yokaana essuula emu. Yokaana essuula emu. Olunyiriri. Olunyiriri 11. 11. Agamba atya? Agamba bw'ati. Yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Katonda yajja dda ku nsi kuno. Yajja dda yatukyalira dda ate yatukyalira bukyalizi naye nga ze natununula. Era okyabuuza ndi Katonda gy'ali nga yajja n'okujja n'agenda ku musalaba ku lulwo. Gwe n'obuuza ndi Katonda gy'ali nga yajja n'asulako ne mu mayumba gaffe n'azaalibwa nga bwe tuzaalibwa. Gwe n'obuuza Katonda gy'ali abantu baganye buganyi musembeza. Naye somo lwe 14. That's the last one. 14. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye. Ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Kigambo n'afuuka omubiri. Kati kigambo oyo gwayogerako eyatonda eggulu n'ensi yafuuka omubiri. Ebyawandiikibwa bigambye nti ne tulaba bwe twatunula ku ye ne tulaba ekitiibwa awamu n'amazima aga Katonda.
nga tukola summary y'ekibuuzo kino. We are calling upon every person to believe in the Bible and accept Jesus Christ as a personal savior. That is the only way you fall into an intimate relationship with God. Yengeri yokajo gy'okuyingira mu nkolagana ne Katonda era okakasende Katonda gy'ali abeere mu bulamu bwo n'ebyo byonna by'okola ng'atambuliramu. Mukama waffe yeebaze. Amina. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanze bulambuludde bulungi omwagalwa atulaba. Ekibuuzo kino tubale tulina okukimalako ebiseera ebiwerako kubanga kyetaaga okukinnyonnyoka obulungi. Kubanga kireese okukontana kungi ne mu madiini oba oliawo okubeera ag'enjawulo ne mu ngeri gye tusinzaamu Katonda. Naye tweyanziza Musumba okirambuludde bulungi. Amina. Ne twafunyeyo ekibuuzo ekyagambye nti lwaki Abadiventi mulina enjiri ey'ebigambo naye temulina njiri ya bikolwa. Ono simanyi yagabo bayo lwaki yayogedde bw'atyo. Enjiri ya bigambo si ya bikolwa. Lwaki Abadiventi balina enjiri ey'ebigambo naye nga tebalina ya bikolwa? Kituufu. Oba yafunye ekizibu ki? Alabika alina Omwadiventi yamuguza ettaka. N'amulyaza amata. Oba yamusuubiza ekintu n'akakituufu. Ono Omwadiventi yamusuubiza kumuwasa. Oba ayinza okuba nga yafunye ekizibu n'omu ku Badiventi kyekituufu. N'omu kubakkiriza. Oba n'omu kale kubakkiriza. Kisoboka kubanga tosobola kukyewala. Oba si kyo ng'alina expectations ezitaatuukiriziddwa. Manyi kye bayita ebikolwa kye kino. Lwaki abasebenzi mubuulira nnyo naye nga tewali byamagero. Mwogera nnyo munnyonnyola enjiri n'owulya eddala nga naye temuyita muliro kukka. Naye maama tetulaba faya, tetulaba kutuuyana, tetulaba maanyi nga gayita mu bantu batomera entebe batomera ebisenge okwogera okw'amaanyi n'ebirala. Katabuze batisevensidde mmwe tubalaba mwogera amazima naye nga oba agamba nti tetulya na bannaffe tetuyita ku bantu ku mmere yaffe. Lwaki Abadiventi temutuyita ne tulyako ffenna? Oba maybe nga waliwo ekkanisa emulinaanyawo nga balya bokka tebamuwanga invitation. Tugezaako okunoonya ensonga lwaki ayinza okuba yakibuuza kubanga teyagiwadde. Naye tulowooza nti ebimu ku ebyo byebyo maybe kyekifaananyi kye tuyinza okufuna mu kibuuzo kye. However, ndowooza nti kyalina okumanya kiri kimu. Tibannanga Abadiventi nabo si bakatonda. Abadiventi bantu. Era kisobokera ddala omu ku bo okulemererwa okukola ekituufu. Bayibuli kyeyogerako munnange mu Baluumi era essula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi. Negamba nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali akola bulungi. Mu bufunze mu maanyi gaffe tetusobola kukuuma standard ya kitiibwa kya Katonda. Katonda atusaasira busaazi bwe tukkiriza Yesu. Omwoyo omutukuvu n'atukolamu omulimu. Ne tugenda nga tuyiga nti olya n'abalala. Ono bwakunyiiza omusabira busabizi. Ekyo mulimu omwoyo gwakola mu ffe. Ate buli lunaku. Naye ng'ekyamazima kiri nti Abadiventi nabo basobola okukola ekitali kituufu. Kubanga leero okola ekituufu ate nkya ne weekanga ng'okoze ekikyamu weebuuza ate nasese. Ensonga lwaki mu ssaala ya Mukama waffe mulimu nti otusonyiwe. Daily prayer. Every day osaba essaala okusonyiyibwa okyamye. Kubanga okyali mu mubiri ogufa, omubiri ogukemebwa, omubiri oguwangulwa, omubiri oguzitoowererwa. Bw'ofuuka Omwadiventi tofuuka malayika. Bw'ofuuka Omwadiventisti oba osazewo kuba mwana wa Katonda. Naye omwana azimbibwa nnyo. Nange nnayo bibi wange omuto wa mwaka nga gumu naye akyayiga bingi nnyo binakola bino naye n'omugumiikiriza. Nti yaye bw'anaagenda akula ekyo nakyajja kireka, bw'anaagenda akula ekyo nakyajja kireka. Edda bwe twali nga bato nga tudduka eruyi n'eruyi nga tuvuga ebipiira bino nga n'amasaati tetulina, nga tetulina saati ate abawala n'abalenzi ng'oyambadde empale yokka ng'essaati temuli n'ovuga ekipiira okuva wano
n'okituusa ekatasobola kukola olwaleero kati emyaka bwe gyagendanga gikula olaba ng'olina okwambala essaati basisita bange bajjukira abo tebaafanga nayo ku myaka 9 akagere nga kajjudde ebbumba n'afubutuka ku kyawo n'agenda ne ku dduuka bwe gyayingiranga emyaka 10 awo n'atandika okunaabako 11 ne yeetereeza akuuta ne ku siripa 13 ng'olugoye amala nakulukyusa kitegeeza nti gye tukoma okukula tugenda tuleka ebirala bingi mu bufunzo olw'obudde oba nga ali omuadventist eyamukosa oba be yalaba abatakoze kituufu ekyo si kyekitegeeza nti ekyo bayibuli kyesomesa wabula bwali bunafu obw'omuntu oyo yesu gwakyalera ekyo kyali tekinnamuvaamu akyalimu obusungu kangeze bw'aba nga yavuma muvume akyalimu obuferefere kangeze bw'aba nga yagula ettaka n'atamalaayo ssente naye akyalerebwa era akula era mukama amukolamu mulimu era ffe tulina okukkiriza nti olunaku lumu mukama ajja kumutuusa ku kyeyeetaaga akole ki abeere so aleme kukitunuliranga bwe bwadiventi bwonna kyebukola naye akitunulire ng'obunafu bw'omuntu atya omu bwe yeetaaga okusabira n'okuyamba ate naye atuuka okusabiyeetaaga oba abantu abamu naye ng'ekyo si bayibuli kyesomesa tibwosanga omuadiventi nga jjeyo akambe ng'akatunza omwana we gatiraba obaadiventi bayigiriza kutemula bantu oyo akyalimu butemu omwoyo akyakola mu ye okulaba nti obutemu bumukola ki bumuvaamu naye mbadde nakinjagala omuyigiriza okimanyi nti amaaso gaffe tulina gateeka ku bantu ekyo badde okimanyi okimanyi nti bayibuli tetuyigiriza nko tutunulira abantu tetugamba nko nti mutunulire abatume yadde niwakuwadde abatume yesu teyagambako nti bannaye bemba mwagala okuba ekyokulabirako mutunuliranga abangoberera nedda bebbulaniya bikulaawo batwagala kumaliriza bebbulaniya essula 12 osomewo ani bwe tulina okutunuulira ng'ekyokulabirako kyaffe ekituufu 12 oluse bebbulaniya 12 otuuseewo 12 essuula ya 12 osome olunyiriri awo ndowooza lwakubiri na lwakusatu tujja tukola bulungi agamba ti agambye nga tutunuulira yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda nga tutunuulira ani ye akagambawo kakulu nnyo yekka nga tutunuulira yesu nga tutunuulira yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe okukkiriza kwaffe teguzimbiddwa ku muntu kale kyabulabe nnyo okutunuulira omuadiventi omu atambula ku kkubo n'olowooza nti okwe kukkiriza kw'abaadiventi okukkiriza kwaffe ng'abaadventisiti abaalokolebwa kuli ku yesu kati yesu kyonna kye yakola ekyo ekyokulabirako ekisinga obulungi so togamba nti abaadiventi lwaki boogera nnyo ate ne batakola oyo omu y'ataakola oba akabinja ako ke kataakola naye buuza ekibuuzo yesu yakola atya amaaso gaffe buli tugatunuuliza abantu tujja kulemwa abantu bakoowa abantu babivaako goyinza n'okulowooza nti muadiventi naye nga jjo yabivuddemu nga jjo yabivuddemu gwe wasigala omanyi muadiventi mulimu abantu betwali tomanyi bannabyabufuzi nogamba nti oyo waddipi kakongoliro ng'ali mu kibiina kirala kati omuntu akyusa n'ekibiina ng'oba okyamulowooleza mu langi eno ng'ate ali mu langi eri kati n'omuntu akyuka naye yesu yeka gwe tutunuulira baye mukulu w'okukkiriza kafe ate yemutuukiriza waako the last verse is in 1 Peter chapter 2 verse 21 soma 1 Peter 2:21 tetwagala okusembyayo nayo tuyambe muganda waffe ono mu mbeera zonna 2:21 agamba atya agambye kubanga ekyo kyekyamwitirwa kubanga ekyo kyemwayitirwa otyo kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye ng'atulekera ekiki ekyokulabirako tutwala kyani yesu yabba yesu yatta yesu yavuma yesu yawemula yesu yali azaamaanya omuntu kati yeka gwe tutunuulira totunuulira mu Seventh Day awo y'omuntu asobola okulyaza amaanya naye yesu weba teyali azaamaanya
kati goberera Yesu amaaso go bonna agateeka ku Yesu omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako owangula tukole bye yakola tambulire mu bigere ebyo kikyo kyokka ffenna kyetuluubirira okulya n'abalabika ng'aboonoonyi okusembeza abateesobola ago mazima okuyamba abo abali mu bwetaavu okusabira awamu n'okufellowshipinga n'abannaffe okuwonya n'okusabira abantu bawone si ffe tuwonya naye tubasabira ye n'akola ki ogamba ekyokulabirako kye yatulekera nga tumaliriza akatundu ako musumba katiriza embeera nti abadiventi bakolwa ebikola kubanga yagaye tulina yanjiriyokka tetulina kituufu ekikkaatiriza ekyamazima kiri ebikolwa weebiri ebirungi kuba butalaba kintu bulungi abadiventisti bakolera ddala ebikolwa eby'obutuukirivu amiina era basobolera ddala okubeera ekyokulabirako ekirungi amiina newankubadde nga muyinza okubaamu abamu abayinza obutakola kituufu ekyo tekijjaawo kuba nti abadiventisti kanisa ya Katonda egenda mu ggulu emaliridde okutuuka mu nsi yonna okutuusa ebikolwa ebirungi eri ababyetaaga tulya wamu n'abantu tubayita ne bajja mu makanisa gaffe tusabira abalwadde ne bawona tuyimba ne tusinza ne tuweereza n'ebirala byonna ebiyinza okugasaabya abantu n'okubuulira enjiri kubanga tewali atusasula tugibuulira lwaki twandibadde twererejja nti nfaayo nnyo kufaako nnyo lwaki kyetwandifuddeyo singa tubadde nabikolwa naye olwokuba twagala tugende bangi tetwagala kugenda ffekka kituufu so abadiventisti tuli nzikiriza erina ekiruubiirwa ekyokutuusa ebikolwa bya Katonda eri abantu abalala era nsaba oluganda aleme kutya na kwesitala agobeere Kristo nga naffe wetumugoberera ajja kuwangula amiina tweyanziza nnyo akaseera k'otuwadde musumba omwagalwa atulaba kansubire nti nawe olina kyoyizeemu era kyoganyiddwamu weetegereze bwe wabaawo awakusoomooza ate era bw'obanga olabye nti muntu munno alina waakuyisizaamu obubi amaaso ge gajje ku oyo otunuulire Katondawo kubanga Katonda we yekka yagenda okulaga amazima ate era n'okujjanjaba ebiwundu by'ofunye ebyo by'ofunye okuyita mu muntu munno bakutuusizzaako naye nga batugambye nti amaaso gaffe katugoolese Katonda kubanga oyo yategeera embeera zaffe ate era yasobola okutuwanguza n'okutuvuunusa ensi eno akaseera k'obadde naffe tukasiimye era weewaawo tusuubira ntunaddamu nateera okulabagana ng'era sabbiiti eruma mu ssaawa ze zimu olunaku lwe lumu tujja kubaawo nze ne musumba wange tetweyama okuweereza musumba tujja kubaawo ebibuuzo tujja kubiddamu mwe mukanye kubisindika ate era bw'oba nga puroguramu eno ng'olabanga ekunyumidde naye ng'ate egenda kuyitawo ku 3ABN nkujjukiza nti ku mukutu gwaffe ogwa YouTube kwe tuli nnyo oteekamu buteesa ekigambo Avento Productions n'oddamu ne weetegereza ebigambo bino ate era nkusaba mukwano gwange nga gwe bw'obinyumiddwa baako omulala gw'obigabanako naye tulabe nga tusaasaanya enjiri ya Katonda okulaba nti ffenna tuyigira wamu okuziba obujja n'okunywezebwa mu bukristaayi bwaffe webale okutubeerako n'okutulaba naye nga tetunnaggalawo katwewonge emikono gya Katonda ate tulabe nga atuyisa ne mu sabbiiti obulungi. Mukama weebale kubanga oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo yongera okinywereza mu ffe leero ne bulijjo tuzime n'okututeekateeka olw'obuwanguzi abantu abuuza ebibuuzo Mukama tusaba obiddemu okusinga naffe bwe tubinnyonnyodde bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amiina. Musumba yagalizayo abantu ku sabbiiti bane tubaagaliza sabbiiti ennungi mwebala okulaba puroguramu eno saba Mukama abawe nnyo omukisa ne Friday jja kiseera kyekimu ekifo kyekimu tugenda kubeerawo yita ne bannaabalala beyongera okulaba tuyigire wamu. Mukama waffe yeebazibwe abakuume tusinkane nateera okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo ag'edda oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo